mulokole yayinza okutegeera lwaki omusalaba gwaliwo era atali mulokole alaba muti gwe bagomerako Yesu. Ku musalaba kwaliko ebintu bibiri, kwaliko obulumi naye ate kwaliko essanyu. Abaawulira obulumi ate era beebo abaali baagala Kristo ennyo, naye ate ye eyali afa lyali ssanyu lye, kubanga mu kufa kwe yali amanyi ataasa abantu bangi n'okusinga abaali mu kibuga Yerusaalemi. Ku nkireese nga ngereza ku kyaliwo nga bbiri, amasasi we gaakuba mu mmotoka mwalimu okufa ate ne muvaamu n'obulamu. Okufa okwalimu abantu bonna nga ne pasita mwali abaali bamanyi Uncle Richard, namuyitanga uncle, oluusi muyita mulamu wange, kyamuyisanga uncle abantu bonna ababa bamwetolodde bamuyita uncle, naye ate yabanga mulamu wange. Era n'amazzi gago gakyaliwo, nga bw'olaba nti bwe tuba tugenda kuza Good Friday ne Easter, bwe tujjukira okufa kwa Yesu tukaaba nti yafa, naye ate ne tusanyuka olw'obulokozi, kubanga okufa kwe kwaleeta ki? Obulokozi. Kati Uncle Richard yekka ye yafuna essanyu mu mutima gwe okusinziira nze bwe nali mumanyi, n'abatono abaali bakoze eki bamumanyi. Era mu kufa kwe before obulamu bwe bwonna bwonna nze bwe mumanyidde nti n'olunaku lwe baakuba amasasi twali mu nnyumba, twali ne mulamu wange mukyala we, alina obujulizi naye tannaguma kutuuka bbowa. Yali afudde ng'ali lubuto, yava ku booda n'agwa, ate ne bamutuusa mu ddwaliro, amazzi ne gagwa ku mwana, ne bamulongoosa n'afuna complications, n'afuna clots. Kati nga si ye muntu g'oyinza ogamba nti waliwo amawulire amabi ate waliwo n'amalungi. Kati twali mu nju, Kololo yafunamu ku maanyi, ne tatera kutuulawo bbanga ddene olw'obulwadde, ng'alina clots ze baali bamujjanjaba. Kololo naku twali mu nnyumba nga tutaddewo empaka, abaana baali bangi mu holiday, nga tutaddewo empaka waliwo abaana nga 23 mu holiday, nga tutaddewo awo empaka zaali za kuzina mu baana. Kololo yatuulako mu ddiiro azine, nga tutudde nga tulinda abantu babiri kukomawo waka nga bulijjo bwe kibeera. Kati nfuna message olina ngamba pastor mubbi amasasi nga tutudde, ne ngamba ebyo bya social media, ne mbivaako. Kati eyankubira nangamba oludda wakonze ndi mu nnyumba, nangamba sooka oveewo olimba nti konze erimba nangavaawo, naye mutima ne gwekanga nnyo. So negenda mu kisenge nangamba bapasita bagudde mbatemu ne babakuba amasasi. Sijja kulimba, sina kyenalowoozaako nti mulimu omulamu. Nangamba naye Uncle Richard ali bubi nnyo, naye pasita ali out of danger. Nangamba ngende ngambe mulamu wange, nentuula wansi. Awo ebyaliwo byali bingi, olubuto olwetokota nenyingira mu kisenge. Sagala genda eyo, obulwadde obwanguwamu sibumanyi, nenfuna ebintu mu kifuba. Kati nina sisita wange, ate mukwano gwange ne sisita wange, nemukubira nemuwa ekintu kinsimbye nnyo mu kifuba. Nangamba omutima tegubanga mulwadde, nangamba olina ekifu stress, nze nezijako essimu. Nengamba ngenda nkya mu ddiro mwendese nga bazina, mbagamba omanyi pasita awunya amasasi, ate Uncle Richard agenze nga mu ddiro omwo mulimu abaana be bana ng'ogyeko bebe.
kati bagenda olaba nga nduddeyo ngoza ne bagamba tubiveeko bino ebyokuzina kubanga nze nalimba fuwa ssente abaana abato 10,000 kati mulamu wange agenda mu kisenge nvaayo mu kisenge ne mbabuuza mulamu aliwa ne baŋŋamba ali mu kisenge kati ne mpita mulamu wange muganda wa pasita mulamu Fred yali waali ne mugamba kino kye kituuseewo naye ngenda kugamba ntya mulamu naŋŋamba tomugamba ne mugamba tasobola ate biwulirira walala kati bwe ntuuka mu kisenge ye yandaba nambuuza ki ekibaddewo mulamu ne ntuula ne mugamba abapasita bagudde mu batemu nambuuza bali batya ne mugamba baŋŋambye tebali bulungi naŋŋamba anzembulira amazima bw'aba pasita mulamu Richard mufu bw'abanga bafudde babiri Richard yetuka amasasi agasinga naye bw'aba pasita mulamu ne mugamba Uncle Richard tanafa naye ngolede baŋŋambye akoze eki afudde nenva mu kisenge nga sisobola kimugamba kati ye yasigala akimanyi kati nga nkimanyi wafunira obuzibu obwa pressure obulwadde bwennyini bwalina bugenda kusituka kati nenvawo nenzira mu kisenge nangoberera najja naŋŋamba Richard yafudde ne mugamba lwaki naŋŋamba mumanyi yajja abiŋŋamba bwe tugwanga mu batemu ne tufa babiri ntutte 9 afunye essasi limu naye kyensaba mukama obuweereza bwange sifiiranga walala wonna oba Kongo gye yakoleranga oba Somalia njagala nfe nga nina kyenfiiriridde nga si ggwanga lyokka naye n'obuweereza naye ate ne pasita mukwano gwange kati tuba tukyayogera mutabani wange nayingira mu kisenge n'akyusa TV kati engeri bba abavubuka ndowooza buli ssaawa beera ku simu n'afuna amawulire bw'akyusa TV ateekako TV emu nga kuliko headline ng'omukyala sinamugamba kigambo n'ekyo nga kuliko nti pasita akubiddwa amasisi driver afudde yatuwirawo wansi sijja balimba nti kyali kyange nsanyuke pasita awonye nga tekijja naŋŋamba mulamu wange oyo waliwo yaze ku Thanksgiving abadde tajja kubanga alina omwana muto wa myezi 4 ate naye abadde akyali mulwadde naŋŋamba omwami wange kye yakoze kyabadde bulijjo ayagala nagamba ekirungi pasita mulamu kubanga baba bagenda bombi ate kyandimukoze bubi nnyo nga ne pasita afudde ne mugamba naye teyandifudde n'agamba teyayagala muntu afe naye obuweereza bwe ng'ali mu maziga naye nga kyayogera n'agamba bwe buweereza bw'omwami wange n'abaana bakimanyi taata waabwe yabagamba pasita omulimu gwe gwakola gwetaaga omuntu gwabeera naye alina abalabe bangi so olunaku olwo kyegambye nti olunaku olwo nalulabanga bwolaba omusalaba bwe gwali kwaliko amaziga ate nessanyu olunaku olwaleero ebintu bibiri biri wamu amaziga ate nessanyu naye amaziga ago gegavaamu ate essanyu so njagala okwebaza Katonda olwa pasita okuba nti mulamu ate nebaza Katonda olwa Uncle Richard oluusi tumanyi onyumya n'omulamu wange nti waliwo ebintu bye yali ayagala okulaba naye ate ye yabifiirira waakiri bibeewo wadde taliiwo so nebaza Katonda olw'obulamu bwe nti yakyogeranga nga ffe tumanyi naffe ebyo bwe bityo era mulamu wange yatera okuddawo naŋŋamba nti yaddangawo n'amugerezaamu engeri gye bakuuma omuntu
kati nga naye ate bwe yabeeranga naffe era ng'atugamba n'agamba olaba bwe tuba tukuuma president tulina abakuuma omubiri gwe ate n'ab'emmundu nti ow'emmundu nabiyigira ku ye nga yabiŋŋamba n'agamba ab'emmundu boolaba be balwana n'omulabe ng'azze okulumba president kati ffe abamusemberera omulimu gwaffe si kulwana ate na mulabe ffe tuliwo okukuuma ki president butatuukako buzibu ne bwekitegeeza musuula mu kinnya tukimusuulamu kasita abeera mulamu naye kati omulimu gwange bwe mba sisobola kukuuma pasita na mmundu nja mukuumisa mubiri gwange era mu bigambo ebingi si muntu ayogera ebigambo ebingi especially mu bantu abatategeera omuntu bw'asalawo obutategeera toyinza mukonvinsi nga kutegeera ne bayibuli ekyogera n'egamba nti omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu asigala musiru omuntu bw'asalawo okuba omusiru ne bayibuli etulabula yesu yatugaana okuwa emmere y'abaana oggiwa embwa kati amagezi go tosobola kugamala ng'ogannyonnyola omuntu atamanyi bya Katonda era bangi baigangamba jangu nnyonnyola otubulire ne mbagamba nnyonnyole ki nga temukkiririzana mu bayibuli nti yataasa Danyeri kati mbanyonnyola ntya ku pasita bwe mulikkiriza bayibuli ndituula ne mbanyonnyola kati awo mba nsomesa mukkiriza ku Katonda gwentegeera kubanga era ne mulembe kwa Danyeri singa waaliwo social media nga bwe biri olwaleero bandigambye mu bunya bw'empologoma mwalimu California baasituba California era be bamu bandigambye ndowooza bagenda okumusuulayo ng'amanyo bagagjeemu Danyeri bwe yasuulibwa mu bunnya balabika tezaaliyo baateekayo biddole so omulimu gwa Mukama always gulina okubaako ebibuuzo eri abo abatamutegeera wabula kiruma nnyo ate abavaayo ne bagamba bamukkiriza ne bamutegeera naye nga babuusabuusa emirimu gye kati tebamutegeeranga bw'ovaayo omusumba n'obuulira enjiri n'osoma ekyandikibwa n'ogamba no weapon formed against me shall prosper nga bw'owulira kikolawo tekisobola kukola wa musumba bugingo bayibuli siga wagiwandiika kati sitera kunnyonnyola basiru so abali ababuusabuusa amasasi ga pasita ekyo si kipya olaba mukyabuusabuusa okuzuukira kwa Kristo nga ne kaakati wakyaliwo abagamba nti entaana eyo omulambo baagubba kubanga abafalisayo baasasula abasirikale batambuze ekigambo nti omulambo gwabbiddwa era bayibuli egamba n'olunaku lwaleero amawulire ago gakyatambula era teweekanga ng'abasasula aboogera ku social media nti musumba teyasavaivinga amasasi yakubibwa amasasi banaddiini kubanga Yesu yatulabula ku misege egyambadde amaliba g'endiga galina okuwakanya omulimu gwa Mukama n'omukono gwe ekitatuuse mu nju ye takkiriza nti kikolebwa era omuntu nga tannawona siriimu takkiriza nti Katonda abalokola amuwonya so omukkiriza nkusaba oleke kwetaba mu mboozi ezikuleetera okubuusabuusa Katondawo Katonda waffe nga bwe yali luli bwali leero n'enkyagenda kukola ne bwe tunaava wayina balala bagenda okutaasa mu bisinga n'amasasi omuntu waba asobola ovaayo n'agamba bamusalira akalabba naye olwayeera ali free gweosuubira ki ekyo ekyamutaasa Katonda akozesa abantu be Katonda yakozesa Richard kati gwe mu kifo ky'okuddayo okuleekaana ogamba naye oba bituufu oba si bituufu gwe wabuuze ki ky'osobola okukola ku nsi kuno ng'eggulu lisobola okuba ogende wa Mukama waffe agamba well done faithful servant
bw'oba tonnatuuka ku ddaali eyo toyogereranga Mukama akozesa abantu. So njagala okwebaza Katonda olw'obulamu n'obwa famire ya Uncle Richard. Tuvudde wala nga tuli famire emu era tukyali. Kyenjagalako ekimu ku musumba Bugingo teyeekubira gundi, teyeekubira ngalo ebigambo bye tajja kwogera, naye famire ya Uncle Richard yo yennyini emanyi obumu bwe tuli. Era tetwetaaga kunnyonnyola bangi kubanga abamu tuyinza okuba nga tunnyonnyola mulabe. Kati tetulina budde wabula okusigala nga tugenda mu maaso olw'obulamu obwo n'obuweereza Uncle Richard bwe yaweerayo obulamu busigale nga buyimiridde. Enjiri ebuulirwe